Dembe ly'okumuwa amagezi naye ate naye eddembe ly'okutwala amagezi g'omuwadde oba oggalekaawo. Ne bw'okomaawo. Ekyokubiri ku ludda olwa security. Omukulu ono mumumanyi temwebuuza nti ate lwaki mubuuza bya security. Ebbanga lye yamala mu security bitongole bingi bye bikolamu ate n'ebyabambega ebimu kubikwata abantu. Lwaki mu security mujja ku muntu nga Lukwago Lord Mayor abaddewo emyaka egyo gyonna ne mwesiba ebikookolo nga mulina omusango gwe mumuvunaana mwabaze omukwata muli ba security baggwanga naye ate temwagala mulabike mujja mwesibye ebikookolo ne mumutwala. Kiki ekyo kyemukola mu security? Actually lumu nakibuuzaako General Kuraije utwali naye wano ne mugamba nti mutulabikiranga abazigu abawamba abantu. My fear was nti n'abazigu bwe banajja tetujja kumanya kuba security yeeyisanga abazigu ki ekibakozesa kityo. Kale ekisooka ekintu ekya brutality gambye wali nti omuntu ddembe ly'okumuwa amagezi naye eddembe ly'okutwala amagezi go oba obutagatwala. Bwe twali nga tugenze mu by election ya Kawempe North Nalukoola mwe yajjira na twabeeranga ku mpewo era n'okuwandiika n'empandiikira ebitongole bya ebikwatibwako nze nga bwe genti mpandiika saagala buli mbeera ne fayiro zange nzibeera nazaawo era ngamba bakama bange nti brutality ne violence tesobola kutuwiiningira buwagizi kuba buli lwoteekawo embeera eyo waliwo abantu bangi beweegobako abandi badde ate bakuwagira ate n'obeegobako mu brutality ne mu violence. So brutality ne violence newakubadde ndiwo NRM mbivumirira. Ne bwe nzira ku kiri waliwo ebintu ebiri operational matters nga sibiri routine nti buli wa security anagenda okukwata omuntu alina okwebikka ku maaso nti oba buli alina kwambala bwati is operational matters. Buli operation ekolebwa ebeerako n'amateeka agagikola ki agagifuga nga bano abakulu bwe baasoma amateeka n'abo abakulu abaduumira ebikwekwete bwe timulowooza nti tebaasoma ate ekirungi abamu ekirungi ate abamu bannamateeka. Oh yes. Era obasanga mu magye nga gye bali nga bannamateeka n'obasanga mu poliisi nga gye bali nga bannamateeka. Era buli operation tubeera ne kituyita operation orders. Tulowooza nti abantu bakeera ku makya nti musituke mugende mukole kino nedda. Ebintu ebyo bibeera byonna byalambikiddwa. Omuntu oyo akulidde operation oba n'agikulira yalambika n'ennyambala eneekola ki eneeyambalibwa. Ebyo bye mulaba si bintu biyiiyi. Ebyo bye mulaba si bintu biki. Bwebeera operation katugeze ngeza bugeza simanyiri Besigye bwe baamujja Nairobi simanyi nenjiyita nze operation. Kati eyo operation okukolebwa mwetamwina mu kigambo security kidnap. Okay. Operation. Okay. Operation okukolebwa ojja kusanga nti operation eyo yanona Besigye Nairobi eriko ekitabo kiyinza n'okuba nga kya page nga 3 page nga ameka nga kigenda kirambika ani komanda waayo anaripotinga nga wani bw'aba alemereddwa oba alwadde ani anaamuddira mu bigere amangu ago bw'aba nga afunye obuzibu anaddukira kwani Nairobi bwe banaaba mu operation banaayogera lulimi ki bwe banaaba mu operation banaayambala ngoye ki ebyo na byonna ne birambikibwa buki bulungi era ne baba mulambika mu operation eyo biki byotayina kola nti mu operation eyo tojja kunywa mwenge mu operation eyo tewali kusula mu loogi ojja kubeera nga musula mu mmotoka ebyo na birambikibwa. So abantu bano betulaba nga bagenza okukwata batambulira ku mateeka agalambikiddwa bakama baabwe naye ng'ekimu ku byo mu kikulu ekibeeramu ndoza tubiyite ebiragiro ebirambikiddwa bakama baabwe anti bwe gambye anti ogayisa amateeka era amateeka mu byo biragiro bano bagayita amateeka agakoleddwa parliament. Waliwo amateeka mu maka agatakolebwa parliament naye nga maki kane bino biragirwa ebirambikiddwa bakama baabwe naye ate mu magye bibeera amateeka
era singa ogavaako n'okola ekyo ekitaakulagiddwa era otwalibwa mu disciplinary committee n'ovunaanibwa ey'ekitongole ekyo ekyakusindise. Naye mu kino ekikulu ekirimu mu bufunze nti bano abambi abantu abakwata, they are not party to the orders, tebavunaanyizibwa ku biragiro. Bo mu magye oba mu security yonna bo batambulira ku biragiro. Kati nabo okubawonya embeera eyinza okutuuka kwabo abatali pate. Kati nga lawyer bwagambye nti oli najja wano nti aze kunona omukuffe, ye tibimukwatako oba gwe byogedde binyizizza mukama we, ye tibimunyizizza naye ode egamba nti genda ono ne Kaddu Mukasa mu studio. Kati okumuwonya public kubanga ajja kunona ne kamera ziraba, obutafuna revenge ku bantu be ne ku family ye, muyambe yo mu protecting. Okay. Yagenda okukola omulimu ogwo nga ye ng'omuntu ali protected. Ndabye nga kanso sansa ina kyabadde. Chemane jagalo gamba mwami Simbwa. Akimanyi bulungi nti Nuremberg Tribunal ekyo yagamba kola bakulagira okole odenchi entuufu. Toche bakwa bogera mu tribunal mu disciplinary committee nga bakututteyo nti kubanga waganya okukola ekifu because yo Nuremberg yagayidinga tigwe Simba bwakulagira ngeno ne Kaddu Mukasa nga si kituufu. Nawe tujja gandi bampadde order bakuvunaana olw'okussa mu nkola ekikyamu. Yes, okwesiba obukokolo bewala kubakola ki bavunaana. Kati naye nga kibakola bakimanyi nti kiki omukulu sansa ne omanyi balooya bano basoma nnyo amateeka ate era bagoberera balifaalinga nnyo ku mateeka. Naye waliwo ebintu ng'amateeka tegajja biwuliriza. Okay. Kati eyo gisaani Nuremberg nga bamaze second world war okutta abanazi babatta nnyo. Kati ne bagamba kati jjukira mu first world war bojjukira mu Versailles bwe baali balisuba nga bati mukama wange yaŋŋamba ngene nkola ekinkole kino, ne bagamba okay ne babaleka. Nuremberg bagamba nti okuteeka ekiragiro ekikyamu mu nkola ovunaanibwa gwakikoze eki akitadde mu nkola. Kyova tukyagoberera ekyo ndi kati ekisooka mukulu sansa ekiragiro kimanyibwa ddi, mbuuza n'abatulamu kinaamanyibwa ddi nti kikyamu. Era onoosinziira mu foramu ki? Kubanga bw'obeera ng'oli mu security tojja kujja ku City Square obagambe nti banaye ekiragiro kiki kikyamu. Era olina kugenda mu lukiiko olwo olwa disciplinary naawe oyogere nti ekiragiro kiki kikyamu. Naye ani akulira disciplinary? Ye yakutumya ate. Era ani amuteekawo? Kati ebintu bino mwalaba kirumira. Andi mwami Simbwa, Honorable Simbwa, olw'okubanga ono gwe batumya akimanyi nti kikyamu yensonga atajja yebika ku maaso. Honorable Simbwa okimanyi bulungi nti nange nali nkozeeko mu operations. Kati mu operations ezo nze used to question my seniors. Nimugane naye gwe kyongamba ogenda okukola nga si kituufu. Kati in the end ne bagamba gwe toyagala kukola. Ne mbagamba ewaffe ewengo nkyasobola okubeerayo. Ndozo kitegedde. Kati tunuulira omugenzi Kirumira. Yes.